Abaruumi Essuula 8. Kale kaakano ababali mu Kristo Yesu tebakyalina musango, kubanga etteeka lya mwoyo erituwa obulamu ffe abali mu Kristo lyamponya etteeka erireeta ekibi era n'okufa. Amateeka kye gataasobola kukola olw'okulemesebwa obunafu bw'omubiri, Katonda yakikola. Yasalira ekibi ekiri mu mubiri omusango kukisinga bwe yatuma omwana we yennyini ng'alina omubiri ogufaananira ddala omubiri ogukola ekibi, alyoka awangula ekibi. Ekyo Katonda yakikola ffe abatafugibwa mubiri, wabula abafugibwa mwoyo mutuukirivu tulyoke tukkirize eby'obutuukirivu amateeka bye gatulagira okukola. Kubanga abo abafugibwa omubiri beemalira ku bya mubiri, naye abo abafugibwa mwoyo mutuukirivu beemalira ku bya mwoyo mutuukirivu. Okwemalira ku by'omubiri kuleeta kufa, naye okwemalira ku bya mwoyo mutuukirivu kwe kuleeta obulamu n'emirembe. Okwemalira ku by'omubiri kuleetera omuntu okuba omulabe wa Katonda nga tawulira amateeka ga Katonda era ddala tayinza kugawulira. Era abo abafugibwa omubiri tebayinza kusanyusa Katonda. Naye mmwe obanga ddala mwoyo wa Katonda ali mu mmwe, temufugibwa mubiri wabula mufugibwa mwoyo. Oyo atalina mwoyo wa Kristo si wa Kristo. Naye obanga Kristo ali mu mmwe, emibiri gyammwe ne bwe gifa olw'ekibi, emyoyo gyammwe giba miramu olw'okutukuzibwa Katonda. Obanga mwoyo wa Katonda yazuukiza Yesu ali mu mmwe, oyo yazuukiza Kristo Yesu, n'emibiri gyammwe egifa aligiwa obulamu ku bwa mwoyo we ali mu mmwe. Kale nno abooluganda tulina ebbanja, naye omubiri si gwe gutubanja nti tugobererenga ebyo bye gwagala. Bwe munaagobereranga eby'omubiri mugenda kufa, naye mwoyo bw'anaabayambanga ne mulekerayo ddala ebikolwa byammwe ebibi, muliba balamu. Bonna abaluŋŋamizibwa mwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Temwaweebwa mwoyo gwa buddu okudda mu kutya, naye mwaweebwa mwoyo mutuukirivu abafuula abaana ba Katonda, atusobozesa okuyita Katonda nti Abba, ekitegeeza nti Kitaffe. Mwoyo yennyini akakasiza wamu n'emyoyo gyaffe nti tuli baana ba Katonda. Nga bwe tuli abaana be, tulifuna ebyo bye yasuubiza abantu be, era tulifunira wamu ne Kristo ebyo Katonda bye yamuterekera. Bwe tubonaabonera wamu ne Kristo, era tuliweera wamu naye ekitiibwa. Ndaba ng'okubonaabona kwaffe okw'omu kiseera kino ekiriwo tekuyinza kugeraageranyizibwa na kitiibwa ekiritulagibwa. Ebitonde byonna bitunulankaliriza nga birindirira okulagibwa kw'abaana ba Katonda. Ebitonde ebyo byafuuka ebitalina mugaso, si lwa kweyagalira wabula ku bw'oyo eyayagala bibe bwe bityo. Naye waliwo essuubi nti ebitonde byennyini biriggyibwa mu buddu obubireetera okuvunda ne bifuna eddembe ery'ekitiibwa ky'abaana ba Katonda. Tumanyi ng'okutuusa kaakano ebitonde byonna bisinda era byonna birumwa ng'omukazi alumwa okuzaala. Naye si bitonde byokka, wabula naffe abaafuna mwoyo mutuukirivu ng'ekirabo kya Katonda ekisookera ddala, tusinda mu mitima gyaffe nga tulindirira Katonda okutufuula abaana be n'okununula emibiri gyaffe. Twalokolebwa lwa kusuubira, naye singa kye tusuubira tuba tukirabako, okwo tekwandibadde kusuubira. Ani asuubira ekyo ky'alabako? Naye bwe tusuubira kye tutalabako, tugumiikiriza ne tukirindirira. Ne mwoyo bw'ati atuyamba mu bunafu bwaffe, kubanga tetumanyi kusaba Katonda nga bwe kitugwanira. Naye mwoyo yennyini atwegayiririra n'okusinda okutayogerekeka. Era Katonda akebera emitima gy'abantu, amanyi mwoyo ky'alowooza, kubanga mwoyo yeegayiririra abantu ba Katonda nga Katonda bw'ayagala. Tumanyi nti abaagala Katonda era bwe yayitanga bwe yayagala, byonna ebibatuukako bibaviiramu ebirungi. Kubanga Katonda yamanya dda abantu be nga tebannaba na kubaawo, era yabategeka bafaanane omwana we, omwana we oyo alyoke abe omubereberye mu booluganda abangi. Abo Katonda beetegeka beebo be yayita, era abo be yayita beebo be yatukuza, era abo be yatukuza beebo be yawa ekitiibwa. Kale ebyo tunaabyogerako ki? Katonda bw'abeera ku lwaffe, ani asobola okutulwanyisa? Oyo ataasaasira na mwana we yennyini n'amuwaayo ku lwaffe ffenna, alirema ate okutugabira byonna awamu naye? Ani aliroopa abalondemu ba Katonda nga Katonda yennyini abaggyako omusango? Ani alibasalira omusango okubasinga? Kristo yafa era yazuukira, oyo aliraanye Katonda ku ludda lwe olwa ddyo y'atuwolereza. Kale ani alitwawukanya n'okwagala kwa Kristo? Kubonaabona oba bulumi, oba kuyigganyizibwa oba njala, oba kuba bwereere, oba kabi oba kitala. Nga bwe kyawandiikibwa nti,
olunaku lwonna tuli mu kabi kakuttibwa ku lulwo, tubalibwa ng'endiga ez'okuttibwa. Naye mu ebyo byonna tuwangulira ddala ku bw'oyo eyatwagala. Nkakasiza ddala nti newankubadde bamalayika wadde abafuzi n'ab'obuyinza abalala, newankubadde ebiriwo wadde ebigenda okubaawo, newankubadde obugulumivu wadde okukka wansi, wadde ekitonde ekirala kyonna, tebirisobola kutwawukanya na kwagala kwa Katonda okuli mu Kristo Yesu Mukama waffe.